Binnya biri mu makubo naye ka green kayonjo olabe nkubitonyi va mu mazzi parkinga Bujumbura bwo kituka moizo okuloza oli mu kibira ninga toli mu capital city amakubo ndaba mukola buli wa jamu ali mu Kampala buli obeera mu jamu ofiirwa business yali badde etambudde mmeka jajja waabwe abawalaavu 113 Radio 4 ensunsuzi osibye otya omulungi atuwuliriza webale gyonna gy'osobodde okutuusaako engalo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri 6 omwezi gwa 12 omwaka 2023 program gw'ensonga ebegobye butereevu ku radio yo oli otya leero asobodde okukola atasobodde kola tukusasiddeko nnyo bw'obanga ofunye ebizibu ebyenjawulo naku lwa kusatu bunaku bweruti twegattibwako minisita KABUYE Kyofatogabye amaze akaseera nga talina ffe wano buli lwa kusatu simanyi naku atuga jamu akutte ne finale leero tuli naye enguudo zikolebwa mu Kampala wano na wali simanyi ebyokuddamu yabirina Mwana busanzo kulaba sebo. Kale mkwano. Kamusa ku bantu. Wamma abantu banga batuuliriza muve mu lugambo lwono simanyi jamu. Walero nga mu Kampala nva ku mukolo ndi okenzije wano. Okay. Omukolo gubadde gwa witnessinga endagaano ba MOU wakati wa Kampala Capital City Authority ne Public Sector Foundation PSFU nga ekigenderwa mu kyo bagenda tuyambako ku greening ekibuga. Oh yes, kyekyo ku greening ekibuga tusimbe emiti mu kibuga okulaba nti green gundi zino muddo ebimuli n'ebirala nenga mumbe tugenda simba emiti emiliyoni namba twagala ekibuga kyaffe kifanako ng'ebibuga ebirala waliwo ekibuga kye neegomba by the way mu Africa wano neegomba nnyo ekibuga ky'e Bujumbura. Okay. Bujumbura bw'okituuka moyinza okuloza oli mu kibira ninga toli mu capital city. Okay. Katono ebinnya biri mu makubo naye ka green kayonjo era enfaanana yaabwe bw'ogibala ne Kampala enjawulo ki zero naye bakuuma omuti bakuuma akaddo era mmanyi nti Mukama bw'anaagenda bayamba engeri gye bagenda nga bava mu ntalo zino biki batereera kintu kino bajja kirongoosa. So kati ekigambo ky'omiti kikulu nnyo lwa nsonga omukka Kampala gwe producing kumpi gutta abantu emitwalo nga3 buli mwaka. Okay. Ng'abantu bafa okuva ku birwadde ebyo ebikwatagana n'empewo embi kati olwaleero emiti gino gyakutuyambako okujja omukka omubi mu bantu notuyambako amataba kubanga kati getugenda emiti gino tugenda gisimba nnyo mu bifo bino bye tuli claiminga entuba mwezi mwabadde mwafudde amayumba tusobole okulaba nti tuzaawo obutonde bw'ensi. So omukolo ogwo mbadde nga kalabalaba oba witness okulaba nti tusayininga oba nga tukola ekyo ekitusaanidde. Kampala mwagala mufula green. Manyi si kyangu. Okay. Naye senga tuvaayo naddala bano private sector ng'evuddeyo netukwatirako tujja kusobola kuba tutalina kasente yegenda kuteekawo akasente kuba emiti egyo gyonna ndooza bibalwamu obuwumbi nga 4 ku 5 okukola programu eyo yonna kati baba bazikuwadde lwaki tukola oli bwe olaba akukwatirako nawe tomanya akukabirako toyongera kaaba kakati so omukolo ogwo ngubaddeko n'olw'ensonga eyo bwe nguvuddeko kwe kutuuka kakati era bannakampala olina okukitegeera tujjukiza abantu olukiiko lwa tabalumirukooli nam ne G77 mu dakiika zino 2 bwe tugakozesa ne bakuba amasimu kale ate leero ndooza kampulire yakuba ate olukiiko lutuuse amakubo ndaba mukola buli wa jamu ali mu Kampala nagale kastojja leero maze saawa 8 ngoli mu 8 years no 8 hours okuva Kampala University Kampala International University kansanga okutuuka entinda nearly akuzibadde nga 7 newe yabadde saawa emu n'ekitundu kiba kinene you get kuba si kiwantu ono wawera kilomita 10
so nakyo kiba kiki era ekyo kyobaddemu kyekyo bannayuganda zessaawa bwekitranslatinga mu ssente kumpi ze $1 million nga 180 zetufiirwa mu jaamu kubanga buli lwobeera mu jaamu ofiirwa bizinesi yali badde etambudde mmeka okiraba abaleeta ebintu abakola biki kakati awo wabadde embetezi yange awo n'abakulu abakulembera ekibuga kino Kampala era okuva enayingira ano najjanga mbaga bannange ebizibu bya Kampala biri kwano naye obuzibu ABCD kakati enguudo waliwo enguudo ezigenda obbatawaanya naye waliwo ezigenda okugulwa amangu kubanga tulina enguudo ze tuyita naamu kolido nekya tebagibba ekyo kyekinyambye era bwe tuvaawo tukole n'oluguudo lwa Kibuga Gaboyo Road Soya naye tumulongoose kubanga bw'otunuulira nnyo awo ebbunga awo Soya awo wabaddewo ebizibu era tulina twagenze tukiriininga awo wabaddewo ne kyaki ze bajjeewo era abantu ne bayumba baganda bange siganye naye gwe mu bwongo obwo bw'abaddala nga bukugamba nti bw'obeera ku mwala kuli olinga mmale era n'olyoka ogamba we baakuzaalira naye nga wazzeeyo emyaka 5 emabega naye ogamba we baakuzaalira naye oli wa myaka 8 nga bwe nkola Google Maps emyaka 5 emabega wantu wabadde kisaalo kati gwe obwongo bwo buba bulowooza ki kibula basudde agamba mbu tubisse ennyindo simanyi twebisse ku nnyindo tweyalira eno wansi mukoka akola ki akyuma tubadde tutya mikono gyange liyale Bannakampala mulinyirira nnyo mu kkubo naye mukimanyi nti bye basinga obukyafu Bannakampala bakyafu nnyo ffe waffe mu kyalo ze sibiraba ye Nakaseke bakyafu nze Nakaseke sibiraba era bwe mba mpulira ku njaga ku mpewo ennungi nga ngendako ewaffe Nakaseke ekyo kituufu Kampala obononya fresh air solar mufuna bino bigwadde ono bitula no with the time anti kyenagambye nti ekibuga tiswala kizimba gundi naye no kyengamba bino birimu kati ongoing works okuteekera kati ongoing works yajja kuggwa around December 30th tufune enguudo twagala ebipipa twagala amataala ku nguudo twagala okusiga ebizimbe era nkubiza bannayuganda mwenna abali ku nguudo ezo nga bwezogedde Mukwano Road sijuyi Kepu Kakungulu Place House simanyi okirire musiige ebizimbe ne wansi wano mukolewo street frontages muzikoleko okimanyi bulungi nti bwe tubeera ensi ezimu nga Portugal bw'obeera ng'oli ku kkubo bw'oba oyoza kaŋŋambe olubalaza lwo mulimu kikukakatako n'okuyonja ekkubo mu maaso go oba ontegedde bulungi obuvunanyizibwa bwo ng'edda ffe twakolanga bulungi bwansi kati omuntu bwalongoosa bwoti paka mu kkubo era yensi gye batasasula bantu mbu bagende baze amakubo bano benda be tutasasula na ssente zaabwe abasiiba bakayana bano abeera enguudo buli muntu alina okwera oluguudo kasasiro mulimu gwo okulaba nti kasasiro omutwala mu kipipa wali kati abeera enguudo beeri bajja kujjawo bipipa byaki naye nga oluguudo lunyirira neffe Uganda twogera nnyo ffe tumanyi oluzungu ffe tumanyi simanyani ffe tuli connected ffe gamba n'ogu bwagamba brora kwanu gwange gamba n'ogu nti yogerako n'ono bagamba n'ogu osanze oli ku kkubo tasibye musipi aflautinza amateeka g'oku nguudo alidde amenva akasuuse mbugamba n'ogu what is nonsense anti ye oyina okwogera kwacha eyo mambo tambulira gasiya kwegamba liyale nufuna omuntu omukulu avuga emmotoka ya kitiibwa $8,000,000 ninga byakola kyova olaba bwe tubadde tulongoosa ku Soyaawo nina statement gye nakola ennaku zinigamba bannayuganda mugume era ne mu parliament bali bantawonye ne bagamba nze temuntawanya obusente bwe mupa tebumala nina njaga batuli ntinze mumpe ssente kubanga mwe muwonoona ekkubo suka tukatukuzise ssente. Can you imagine you spend more money okucollectinga mistake yo Adam job okoze
kati wali kusoya we've spent 1.6 billion just okukola crossings wezit tusobola okucollectinga mistakes z'Abannayuganda abo bonna abagenda basenga mu mugga abakroginga omugga abayiwa mu kasasiro. We are spending 1.6 billion kati ffe tukole tuti. So kati Bannayuganda bwe munaakoowa ssente zammwe ng'okuzituwanga ne tuziwunuuna nga tufikisinga enguudo tufikisinga emyala bye mwonoonye mujja kuyiga. Ate saagala kuwulira mbwe simi mwaziridde kati mwagala nkole ki? Weeru bali abazirye naye kati mwagala bakole ki? Kati nabo kabazirye. Kyovula tugenda spendinga almost 60 billion just okulungusa ezenjizi naye nga ssente zisinga zigenda mu myala naye nga abali mu byala be baani Bannayuganda bennyini be batadde kuli zitooyi be basumulamu biveera be basulamu ebigundi embuto ze bajje byonna gase bayiwa muki bayiwa myala. Therefore n'amazzi gennyini getunywa nsuubira emba sirimbye tegafiitinga kati mantu kunywa. Kivula abantu bate basimaaga wansi ate naga amakyamu kubanga ne tooyi ate tusima bufuuti 15. Ensi zonna tezikyakozesa tooyi za zino latrines. People have to go for water. Nina amazzi getugozesa mulaba amazzi gonna gagenda mu bagita batya mu Lake Victoria ate tuga pumping mutu je tugakozesa mu nyumba. Kivula tosobola kuwano mu Uganda kunywa mazzi ga tap. Gende Sweden olabe tosobola mazzi gwali ga tap nonywa because it's clean water. Nekati tuna bannange God. Amakubo getulimu naye amakubo Bannayuganda tulina kitegera tegasobola kukolwa lunaku lumu. Amakubo gajja twala obudde okukolwa era tujja kulwana mpola mpola. Amakubo Kampala ina kumpi amakubo mafu. Oyinza okubalako kilomita ekituufu nga 2 byokka. Ate nene enkuba etonye nnyingi sigirinaako nange ki control. Kwali yabuza bannanga amataba amazzi gagenda enkuba bwetyo kubanga ekisooka amazzi amakubo gaago gonna twagaziba feke nnyini Bannakampala era betumala okugaziba kati amazzi gye mulaba ezo ze muyita flood simanyi biki amazzi gakulukutira gye gaali gakulukutidde era bambi gagezaako kunoonya eryali ekkubo lyago kakati bumulaba gazze temuyomba mwe mwagayingirira. Kyekirya Bishop kye yatugamba nti tetulwamisanga nteekateeka ya Katonda ffe tuba tuyingiridde mwolwo olunaku Katonda nalyo yateekateeka. Kakati ffe atulija nga tuyomba Katonda bannange egundi yatutamye tulabye gwoyingiridde Katonda kye yakola ki kati ye Katonda bwe yali atunda amazzi nti gajja kuyitanga wano gwate nojja n'ogakyusa guma naye ng'ekisinga solution esooka vaawo. Ne solution eyokubiri vaawo. Kakati naye akyamazzi kino ekyamataba ennaku zino ate kasi kyayagala kinenyeza Kampala. Bwe musiiba mu mawulire okiraba ekiri e Kenya ate bo buli lunaku bafa. Kati naffe singa tetwegendeza tusobola okukola ki okuggwawo. N'ensi endala zonna ezitwetoolodde kumpi ffenna tuli mataba. So kati tulina kulwanyisa mbeera ne tutereera. Kakati Binnya enguudo ono muganda wange omugagga Sawulembo era Abaganda bagamba siri ayolesa mubiri akugambye Subaru notevugwa mwavu olina okubanga olinamu. Kakati nkusaba next time uyita ku makuba amalungi oleme kwonona Mugagga Sawulembo oleme kwonona biki bibyuma byaffe. Naye ng'ekituufu ekkuba lya Sapolo Kaggwa lyaweebwa omukozi contractor era saawa eno omukozi oyo yalirinako obuvunaanyizibwa naye olw'enkuba eno ennyingi era talina kyasobola kukola. Naye enkuba bw'eneeba ekamuseemu agenda kukola gye tuyita forward maintenance ajje akalakatebuko azibe ku Binnya nga bw'atandika enteekateeka ze ez'okukola. Kakati era ne Kibuga 6th Street ne 7th Street ekirungi ago gonna amakubo ga mu contractor China leero 18 era saawa eno kyetugezaako kukola yeeyo enkuba eno bw'eneeba ekamuseemu ate kujja kukola forward maintenance naye nga otherwise
saawa eno sinza kugamba nti tugenda kulimba tugenda kukola bwe tuti bwe tuba nkulimbye kuba olwedde sente zaweebwayo era omugagga omukozi ne bamuwa ki essimu ye. Kaakati ekigambo ky'enguudo nga njaga kimalira bwe nti embeera yonna gye mubadde mulaba ate enguudo endala nazo zigenda kujja kati bino ebigambo bya jjamu agenda bakwatamuuko. Waliwo mwami Gashumba gambye wano Katonda nti minisita minange gye musobola kukola nguudo zino kiro. Ekituufu ekiro kisoboka naye tubadde tetulina n'amasannyalaze gamala kukola kiro kubanga n'abakozi abasinga tebalina byuma ze tuyita flood gundi ezo ezikuba amataala obulungi okukola ekiro. Kati neeraliikira nti batandika okukola ekiro ate bayinza okukola gadde bengalye ne boonoona. Naye waliwo omu ku bo babiri nalabye bafuna contract manya permit ebakkiriza okuleeta ebyuma ebyo basobole okukola ekiro kubanga ekituufu yo mu bibuga byonna world over enguudo basinga zikola kiro lwa nsonga tosobola kusiba kibuga abantu balime kukola yes. Ne waliwo ne section ezinyuma okukola emisana ng'olaba bulungi. Of course waliwo ne section ezinyuma okukola ekiro bwe tuba mu nnomo kukola luguudo esoke naye naddala zino bino bridge biki twetaaga ntulisiba nga obudde tulaba buki naye nga permit waliwo sofa babiri ba contractor bafunye permission esobola okukola enguudo ekola ekiro kuba nagamba talamunee galina amateeka gaago jjukira olinza okutukolera mu bantu okuba ekitangaala nnyo eri abalala ne bayomba bahayihayi nga bwobimanyi naye nga is a good idea. Kati ono enguudo endala waliwo program gye tuyita Greater Kampala Metropolitan Area Development Program eyo nayo tujja kujja kati tusange tusoma luguudo tugenda zino zikolera tutya biki naye nga ekyo bakituwemu obudde tujja kujja nakyo tukikubaganyeeko ebirowoozo kati ekyo kigenda tuyamba okukola ate ku nguudo endala era mu Kampala mukka tuyinza okukolamu kilomita nga 10 kati wonna zigenda kubeera kilomita 600 naye tusooka kulako 300 kati kilomita nyingi nnyo zigenda kubeera mu Wakiso yonna district nga bwe yali ng'ogasse municipality zonna 4 oba 5 n'ebirala naye ebyo byonna eby'enguudo tujja kwongera okugikola ki kaakati tumalirize n'ono muvandimu muganda wa mukulu wange Gashumba eri Emubende. Kituufu abaana abonoonya amakandoza twakitandikiddeko naye nkugamba gwe omwana w'emyaka 16 asunda ebbere ng'eritagwe weesundira bulwadde. Abakazi abo bajja baloga ebinyaanya okimanyi ekyo bajja kuloga ebinyaanya weesunde ali kubaka abasajja oli kubaka abasajja simanyi kubaka abaki kubaka oba anti kati bali be basajja kubaka abakazi weesunde empola bakuba baba abantu linde ebibyo abaana mwe bajja baloga ate kyovulaba sirimu yeeyongedde nnyo mu baana abato ate abakulu ne bakendeera kubanga abakulu balumbye abaki abato kati ate nammwe abato mwetutte mu mbuga za sitaani mu manyo g'empologoma bamanyo gaggoonya ajja kutaagula tebasaasira bali era okumanya tebasaasira next time ojja kudda ku ssomero ng'ogenda naddagala mukama bw'aba naakuyambye naye bajja erisirimu ajja kuluma ate n'omukazi akuluga nti mubende tebaloga beeyana so kakati nsaba abaana mbeegayiridde naye era kiddayo ku bazadde kola omulimu gwo oyambibwe eggwanga eppya nze nnyumirwa abazadde bannuma nnyo abatuuka ku kiseera abaana tebakyamufaako gwe waliyo bafaako bw'ogayalirira abaana leero okalya ddala kakola ki kaddadda sooner or later kagenda kuyingirawo bagambe ssebo Adamu alinga ku ki ng'ate kirulate nga bagamba bwayise bwekola ki bwayise sukise bukyayoleka so kakati mbasaba abazadde ffe tukole ogwaffe ogwana bwe gutwonoonekako era naawe Katonda ali kusonyiwa kubanga abamu mu abasiraamu mwe mu bigereesa mwe mu bisomesa ojjukira bw'ofa mbu malayika simanyi kugira bweti n'otunulira wansi ne bakulagala bagukyofa gwe waleka nga gwe gubbi ku kyalo jana ekukoze eki ekusubye so kakati mu bumpimpi abazadde tukole omulimu gwaffe nammwe eri mukole ogwammwe n'ebisiyaga bino byolaba bigenda byeyongera olw'okuba nti abazadde value zaffe tuzirese
ndoza walabye no Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyani mwami Kyagulanyi Ssentamu mbwa yagala okubeera president agenze kukima busiyazi anenya bano olw'okubeera nti Bannayuganda mwama big up ababaka ba Nuupu abasalawo ne mubeera Bannayuganda bakolagana ne mukama simanyi ne mukama kati abo balina logiki balizoninga kati yatalizoninga omanyi kachiri bwe kiti Robert Kinyira kitunde bwe kiti wansi kati kyo bwe kiraba kufa abatambula kirowooza ffe twewunzise bano be bachamu blood weewunzise zukuka tuddamu nga tuzema